mutona kulwa lero ate tubazonka mulambo atuwadde tuline Uncle Bean omusanyusa wammwe mukwano gwammwe mwagala nnyo mwebale kubeera naye mwebale kumwagala Uncle Bean tubazonka mu bulambo akuwadde nti sigwa singa tesigwa tasinga naye nga amagezi go g'olina kisa kya Katonda. Uncle Bean banga liise nga tetuli awamu naawe wano mu nsi yaffe Uganda ne gy'owangaalira eyo omukama akutukumire akuwe ekisa gy'oli yonna. Naye nga ffe baani abali mu kaseera kano abatusinga esente abatusinga okunyirira baafadde abavaawo naye ffe kwetuli amakulu gaakyo waliwo ensonga lwaki kwetuli. Uncle Bean Bannayuganda mikwano gyo oba wayita mu bbanga oba wayita mu mazzi oba wayita mu ttaka tetumanyi bagamba Uncle Bean yabula atya mu sekendi niwe bali kunyirira ate olabika bulungi. Kale ssebo buuza kwa tulaba tugendera awo. Abatulaba mbalabusiza nnyo kansubire bampulira very loud and clear. Manyi waliwo akyankanyiza ku ddoboozi lyange wano. Waliwo abadde ampulira n'akyankanya eddoboozi. Abasoke nja kuwa code gy'olina okuteekamu kaawo nga tuli ku program baleme kusumbuwa. Eno ya WhatsApp call era Bannayuganda akulaba ku live nakkubira. Why? Kale egenda maaso Uncle Bean otubuzeeko tulabe akwatwetaaga eddoboozi lyo liyambe muvubuka wa bulijjo asobole okwetaasa mu mbeera gy'alimu. Waliwo agambe Justin Nusu agambe Uncle Bean kyekyo tukwaniriza. Kale genda maaso. Amanya n'eddoboozi mpitibwa King Fadi Uncle Bean amanya gonna ngamaleyo. Gamaleeyo gago. Amanya n'eddoboozi mpitibwa King Fadi Uncle Bean the Rusty Bone omukeza akeeza abakeeza okero ogenda okukola kibujjera ku lwaki osimburanya Tumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challengeable the Expendable 2023 mwana azaalwa ye Mubende Kiganda Kassebwembe Kalamba wetera lubangadde emisozi toluka kamusene wadde mu njunju oluva kasozi ka Ssegonja akabugayita akassennyama ebuzibwere wa Ssentongo n'oweta owa mugenzi Kamanyo eyafa ne mukyala we yafa musona gwe gwamubojja mama ne Kalega nokkirira nobangadda mu kirandali wattira embizzi nawo totuuka ewaleeke Tina Pisula Kaloli Mujeke eyafa ne tumwabiza olume nga 18 Desemba oyambukira n'otuuka mwami Kakumba asubula amaliba yanzaala yaggwamu yalwala obulwadde bw'ensawo abaana ffe tumulabirira kati anoga bumwanyi bwe banzika kkubo erive kampani de Kampala be banteeka awo mbambalaba bulungi nnyo omuzimu omulambo gusula ku bijja omuzimu mu ssabo nze yawandiika akatabo ke bayita Fumita Emboozi. Omanyi ogezi noyogera amanya gonna n'endowooza obanze engwawa gonna oyinza nga baga kutumatuma dda teffe tukule tutya gonna gali ku muntu omu naye nga tukwaniriza ku mukutu mu gusansonga eno program bw'ogisanga ku flashlight akawungeezi ogisanga ewa Uncle Bean eva eno neddeeri eya Uncle Bean yewaayo yawandiika akatabo akagamba Fumita Emboozi era emboozi tugenda gifumita olunaku olwaleero. Uncle Bean Munnayuganda yalisaze magezi ki batandise mangu naye nga Justin Nasu tukutumiddeko bana musharinge content ene tuke ku mikwano gya Uncle Bean gyonna mu Uganda abagamba Uncle Bean taliyo wali era tuli nayo atumuuta era mukamange mubezi waffe lwakusatu lwakuna lwamukaaga tujja kufuna ngamba olunaku lumu atuwe updates yatubulire ye ensi agiraba atya gwe muvubuka ali yatwaba atuwuliriza ensi ogiraba otya. Uncle Bean okugambye kajambo comments obozi soma awo nange simanyi nenga bakutumiddeko nnyo bagamba kwagala nnyo Uncle Bean kajambo. So Uncle Bean omuvubuka yasaza magezi ki abali mu Uganda tebabonaabona naye ng'okukola munanga gyekuli bali etaze ko babeeko nga gwe gy'oli eyo sewe nako twakola abasebo abantu bakunoonya budoonya oli babanoonyanga bunoonya kati bakunoonya wakola etama kyekyo sente olina kati Uganda ojagaza ki? Uganda nsi yange. Tugende maaso. Uganda nsi yange nesimanyi lwaki eddoboozi onankubidde eddoboozi lisseemuka eriryo sikuwulira bulungi. Nanti obudde obusinga singa obadde oswala oteekamu headset dimana eritereera oluvannyuma. Okay. Uganda nsi yange kyekisookera ddala.
Uganda ensi ze tuddukiramu okufuna obuweerero ensi zina bannannyinizo era ensi zino zina abaazifiiririra. Singa onoonya ensi ze tulimu emyaka nga 10 emabega oba 60 oyinza ogisanga nga teyali bweti ng'era tewali yali yeegomba gijjamu. Mulimu abaatoba, mulimu abaafiirira, mulimu abaagifiiririra, mulimu abeewaayo, mulimu abaasaddaaka, mulimu abaagikolerera okutuuka kati nga bw'eri okutuuka nga tusobola okuddukirayo. Ensi nnyingi ezitwetoolodde naye tetusobola ziddukiramu. Like waliyo Sudaani, waliyo Rwanda, waliyo Tanzania, waliwo Kenya. Tosobola kuddukirayo n'ogaa nti kati ndi comfortable. Yeah. Weewaawo neno gye tuddukira bakulaga nti basobola okulumba era ofuna message naga biini weegendereze ne gye waddukidde bagaba obutwa biki bajja kukuwa obutwa eyo gy'oli era basobola bajja teekamu ssente bakuwa obutwa ate basobola okulimirira biki byonna bibaawo byogerwa. Naye ng'ensi sofa tusigala twagala ensi yaffe. Ensi yaffe simbi, ensi yaffe nnungi nnyo bati ensi yaffe abagirimu ffe babi. Ensi yaffe nnungi nnyo okusinga ne bw'okirowooza bati abali mu nsi yaffe be baki? Be bakyamu. Naye ng'ensi yo terina tabu. Kati ensi yange njagala nnyo. Tuyinza okuba omanyi nze mbeera mu karakita nnyinza, oyinza okunsanga mu karakita zange eza vibe ne nkugamba Uganda si kyatta, Uganda muki. Naye ng'omuntu alina jiinizi z'ensi eyo kiringa okukyawa maama wo ne taata wo. I can't. Wali osanzeeko embwa ng'erinnyira maama waayo? Sigirabanga. But kati ensi yaffe bagitukyaya bukyaya naye nga actually tetukyawa nsi yaffe, tukyawa abo abali mu nsi yaffe. So kakati eno gye ndi sirina mirembe nnyo kubanga gwe teeberezaamu nti wano osobola okumalako omwezi mulamba nga sina mwezi. Osobola okumalako, oyinza tusanga omuntu mu train nga Munnayuganda n'omugamba hayi n'akuziimuula. Yes, nga tayagala kumanya. Ng'oluusi yavaayo ye n'abantu baamutama n'ensi yamutama nga tayagala kulya kigambo Munnayuganda. Awo batutuusizza. Yes. Nze kati nali ku kisaawe nga bambuuziza ebibuuzo ku kisaawe ku immigration. Ku border pass wali wempitirawo nga bambuuziza ebibuuzo nga nange bantuuzizza wali bankolako. Omunnayuganda n'ajja naye ne bamwokya ebibuuzo bye naye ng'engeri gy'abiddamu eyinza okuba teri perfect. Najja n'ambuuzaako mu Luganda ne mugamba I'm not understanding Uganda. Lwaki wati wakola bw'otyo? Because nga ndaba bayinza okugamba nti muli naye kyeka gye mulaga temutege. Because engeri gye bamubuuzamu ebibuuzo ne bye yaddamu nga waliwo obweraliikirivu bunene nnyo kujja okusinga ku nzi. Ne ngamba bwe twegatta bwe ntyo nga mune ndi kuddamu nga tuli e Canada munda. Nze simanyi Luganda. Naawe weera n'amanyi abantu balina emitima ebi naye tegyali mitima mibi. Awudde we yansangiramu mu kaseera ako. Nga ne baŋŋamba bugambi lindamuko Canada okugiyingira lindamu olunaku lumu nga nsobola okukutuka n'enfa. Yes. Kikambwe. Uganda mwagala tukola ki bantu mmwe? Bwe tulo mutukoye bantu ate bakola ki? Tetulina kye twagala bakola. Ensi yaffe mwe mutyo munayo mutwagaliza mwe abaalwana. Mama nze siwananga nako mundeke. Love and lovely lady, good morning flashlight. Uncle Bini kwali wano mbasa musharinge content yo netambule. Uncle Bini kwali Uncle Bini musanyusa Uncle Bini yatulekawo nanenga tusaba mukama naffe luli bolo tubeere nga tulina okubeera okwenyini. Kati Uncle Bini nga tukyali awo nga tuna kugenda ku point, the real point nti Munnayuganda
yalisaze magezi naye nti kuba abamu bagamba nti nno mwabali eyo muli bulungi nnyo okutusinga abali wano naye ate abaana balwana okufuluma eggwanga gwe kyasoboka kitya munnayuganda munno muvubuka munno mu amagezi ki magezi nga ki kyotegeeza muvubuka munnange muwa magezi ki muki ku magezi yali etaaze naye atambulemu actually kambabulira ekintu kimu waliwo abantu bangi balwana okufuluma eggwanga oba ne bastrugglinga nnyo mutuufu n'omutuuza n'omubuuza lwaki odduka e Uganda n'akuddamu ekigambo kimu nti bwavu kubulira amazima amatuufu n'oba onojja e Canada osobola okuba okusigala ng'oli mwavu lwaki ogenda kutoba e Canada nsi ya bbeeyi nze bema ntambulira ntapinga ku bbaasi $3 something e Uganda the centimeter ze nusu kenda gwe mutwalo gumu kakati nsobola okutambula okuva e Kawempe paka Wandegeya nga ntapize ne batwala $3 oyinza okulinnya taxi okuva e Kawempe mpaka Wandegeya ku $3 mutwalo gumu oli Uganda nyingi nyaate ate nga nyingi nnyo okuba najja e Canada n'akakozesa essimu data n'okukuba amasimu ngenda mu miliyoni 2 oba ndi mu $7 kati 7 mu myezi eki zonna obeera ng'ozigattagatta mu myezi 3 gyokka ndi mu $7 ngenda mu $10. Kakati okutambula kirungi kisinga wabawo ekikunyigiriza nze okujja e Canada ekituufu nali sizze nga noonya mirimu obwavu si bwe bwangoba e Uganda kuba nze nali comfortable n'obwavu omanyi bw'olwa mu kintu okimanyiira bw'olwa mu bulalu obumanyiira kyova olaba nti ojja kusanga omuntu ng'ali wa pasita amusabira nga mugamba ekyamagero ekikyo kijja naye nga pasita ye bw'aba ayagala ekyamagero bamusondera ng'ono amusabira n'aba comfortable n'abeerayo mu comfortable ye baba anoonya ekyamagero mumusondera kasente yes Katonda agamba pasita agamba Katonda agenda kuzimbira enju Katonda agenda kukolera ekyewuunyo ogenda kufuna capital bwe baba baagala okuzimba kyaki ye n'agamba sonda kati osobola okuba comfortable mu mbeera yonna naye kikyengezaako okwogeramu ekyo obwavu bwe businga okugoba abamu mu nsi zaabwe naye obumu n'obutali butebenkevu nga ffe ne bakugamba ne bakulondeza n'ebigambo nti bajja kukutta ne gy'olaze biki naye ekiri mu ekyo kyonna kye tulina okukola abakyalina chance kulwana jjukiramu nti ogenda kujja ebweru w'eggwanga mitala mali eno gy'ogenda mitamayanja oba mu Amerika oba wa ogenda kukola akasente era ogula akataka ewammwe bw'omala okugula akataka ababbi b'amataka bagenda kuba bakyaliwo okyasobola okuva ku Bulaaya ng'ettaka lyewagula yiika 3 babbyeko yiika 2 ng'osigazaako 10 kyokka nga tokyasobola kukola ssente endala zigula ttaka eryo kituufu nnyo okyasobola okumaliriza ng'ozimbye ennyumba yo nga bakuguza seminti omufu olw'omutindo gw'ensi gye tulimu n'otuuka okubeera mu nnyumba y'emyaka 5 okaddiye ennyumba n'etandika kubotoka kikyengezako tegeezamu ekyo nti pozisoni yonna gy'osigalamu nga mwoli oba obulamu bwonna bw'oba otambuliramu bwonna
tambula olongosa obulamu olwaleero nti obulamu obuliwo olwaleero enkya tebubaawo. Yensonga nti lwaki gavumenti ya President Museveni erina strategy gye yatandika gye mutaategeera nti abasajja abaaliwo ko ku mulembe eddo abagagga Abaganda katoyinza kufuna wadde Omuganda omugagga essaawa zino n'omu. Nti abasajja abaaliwo edda abagagga ennyo Abasoga tokyasobola kunoonyayo musajja mugagga nnyo Musoga ayinza okugamba kati nsobola oteeka obuwumbi 3 mu gavumenti ya Kyabazinga. Yasooka n'ajjawo embeera eyo n'ateekawo embeera ye gy'ayinza okutambulizaamu obulamu nga tebumukosa nga tebuusa na gavumenti ye. Kati naawe olina okuteekawo obulamu obutakosa enkya. Era kano ka message njagala kagende eri abaana ba people power ab'enkyukakyuka. Mumpulirize bulungi kyemanyi abamu bajja kunyiiga naye kino kye nnina obbagamba. Mukiwulirize bulungi. Nze nkoze kalisaaki kange mbadde Uganda. Obadde tondaba mu Nuupu, obadde ondaba? Naye abadde ne Galubindi badde banda. Nga bakukenga bukenzi. Abaana abali mu struggle eyokya. Naye twagigumira etwokya naye nga tulina enkyukakyuka tugyetaaga. Togumiranga okukwokya. Kyeva gambye nti omuntu bw'agumira obwavu tabuvaamu. Kikyotegeeza mu kino. Bw'ogamba muneffe twaguma oba batuseere ffe twaguba. Omwana buli waguba ne bumukuba emiggo mingi n'aguba. Omwana bw'omukuba emiggo mingi n'aguba. Tayiga, tagunjuka. Agamba ana banankuba. Ffe twalinga bato ku ssomero naye nga oli mu pittu. Madamu najja n'akuba kibooko 5. N'omugamba neeza muzeeyi, nalina mukwano gwe nga bamuyita muzeeyi, neeza muzeeyi zinku. Nti waguba. Togamba nti struggle kyaffe twaguba. No, toguma. Just kyawe ekyo ekikuleetako obugu. Si ebadde point yange. Point yange egenda wano. Abaana ba struggle. Abamu omuntu ng'oli mwavu ng'oli muyala banguwa nnyo okukozesa. Abaana ba struggle bw'oba olina ka boda ne bagamba nti ekiro oyinza okusula ng'onoonyaamu emisana wabaawo function yonna ekolebwa n'ogenda ku mirimu gya struggle. Oba ne bagamba nti waliwo emirimu gya struggle gya lwa 6 zino ennaku endala noonyaamu oba olina ka boda oba olina nnyaanya. Naye bw'ofunayo chance egamba nti kantule ku ssebe nfuneyo omubaka ajje anjokyeyo. Nze naliko ku kitebe mu mpola ate neevaawo just nga sisulawo sibeerawo sisiibawo. Naye ekyokubiri nakufunako ababaka nze naga Bini gwalina eddoboozi njagala onkubira ono mpisizaawo ku ono ng'ate omubaka mukwano gulaga kankunyigeyo ekyabiri. Naye olw'okuba nti nagendanga ku William ne nvuga booda yange ne ntunda n'obundaazi ne nfunayo omutwalo ne nga The Amara Girls Initiative, Ekutusako, the Global Conference on Girl Child Empowerment, ey'omulundi guno. Wansi w'omulamwa ogw'okusitula omwana obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'Okubiri 2023 ku $350 eza Canada. Eri abava mu
mawanga ag'ebweru ne $250 eza Canada eri abayizi abava ebweru. So ng'ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 eza Canada. Abagenda okwolesa okuva mawanga ag'ebweru zijja kuba $8 eza Canada. Weefunire kati Alibad ticket ku miwendo egisaliddwako. Tosobwa okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragouts.org oba okube ku +147 sijja kwetaba mu ntalo za muntu kanetabe mu ntalo ezikyusa ki eggwanga. Kati bulwoba tokola wajja kujja n'omubaka nga wa Nuupu ng'ayambadde akakofira ka Nuupu naye nga naawe okimanyi nga si wa Nuupu. Nga bw'oyinza osanga omusajja nga ye Yasiini ng'ali embizi noga nti nsaza omusiraamu ng'ali embizi naye ng'alina linnya Yasiini. Akugambe nkubira ono akuweyo kyakuwa kubanga tokola ojja kikola. Omuyimbi ajje wano ajje omuyimbi ajje nga lw'okuba alina akakofira ka Nuupu ye gwe agenda okuba bodyguard ku muyimbi oyo buli kaseera. Tuyige okukuliyetingawo otulimu ne bwe tuba tukuwa 2,000 struggle wali ogenda gigendamu enkyofu n'akalimu kojjamu akasente olina bwanaagwete $5,000,000 nti akugula njaga kasita nina wenjija akawunga. Kati nga mu kino abavubuka bagamba nti struggle gitambuze nga bw'osete nga olina okufuna ky'olya. Si buli kira kukibaamu. Struggle ng'olina wojja ekyokulya. Ekisooka gavumenti yateekawo structure ng'olina okwewola. Bw'oba omwavu okozesebwa otya. Bateekawo ogenda ne bateekawo school fees loan ng'oweewola school fees loan. Omwana n'amala okusoma ne yeewola boda $1,010,000 emyaka 2. Kyokka n'oba ng'ovuga boda ne bateekawo okwewola poloti. Ne batakoma kwewola poloti ne bateekawo nti osobola n'okwewola seminti genda kwadiweyo osasuleko mpola. Abo abo bajja kufuga nti enkya bonna oba ogenda mu struggle ng'ojjukira ebbanja lya boda ng'olina ojjukira ebbanja lya poloti ng'ogaba nanki ate n'agendako eri n'akola ntya mu struggle kangende noonyemu akawogo olwo eyo gundi eyo tactics yakusooka kunafuya psychology nga tebakutte nako tebakuwambye tebakusibye. Nze omuntu gwe nasooka okuba mu struggle nali nvuga piki ya safe border. Nali nkola mu safe border. Bwe bandaba nga ntaddeko n'ebijeketi ne banjijjako ne bajjako app nga nina kugendayo Honorable Kyagulanyi yali agenda okwebuuza ku bantu egayaaza ne bamukwatira Kasangati. Nze yali avuga Edi Mutwe. Igwe. Yes. N'omwana gwe ne bakuba omwana tiya gasi Nakawere yali ava mu ddwaliro Kasangati n'asulawo akaana Kawere naye n'azirika n'enkwata akaana ne kateeka mu kijaketi ne nkavuga ku kyettaka eri ne nkawa abakyala bakatwale mu ddwaliro nze. Bati ne bajjako app yange aba safe board olw'okuba bandabye wa eri olwo bannafuya. Oya. Kati basobola okunafuya for psychology nga tebakutteeko nga tebakusibye nga tebakoze bwe bati nga tebakuwambye nakuwamba naye nga bakunafuizaawa bakuteekako looni 10 nga kizibu okumala ennaku 3 nga tokola. Omugagga piki agitwala ate piki bagikwatira mu struggle ne bagiteeka ku poliisi. Mwewale nnyo okugenda mu piki ez'empya okugyayo piki eza looni. Noonya ssente waakiri ogule piki enkadde ya $1.5 bw'oba osobola nga struggle teekunyige kutuuka kutandika kwetama na kukwata bu ssente butalina mugaso. Ogule piki y'enkadde ya $1.5 oddaabirize eyo mpola. Okusinga ogenda ku piki ya $10,000 emwezi emyaka 2 kyokka n'ogivuga bw'ogenda mu struggle poliisi ebeera eri gundi focus kukwata piki kubanga ekimanyi bwekwata piki z'abaana ba struggle piki nga 30 mujja tuma Shamima Lende ajje nga looya abenga abajjeyo waliwo poliisi bondi yeetagawo akasente ne piki yeetaga okugjeyo akasente bagenda yetaliza breakdown ate salveka buli piki twagala $5,000. Jjukira ezo zigudde tokoze ate n'omugagga ayagala ki ssente.
Yeah. Ontegedde olwo bamaze okunafuya for psycho tortured like ngomanyi okuba omuntu nga tomukuteeko ovubuka psychological torture osula muzigo gwa mitwalo 10 omukyala afumba muwogo n'amagi n'ekyayi wakiseka ayina ekibiina akiterekamu 5,500 naye buzamala okugira n'afutisa 5,500 nga tesobola kulabirira wakasinga oba bino bikuluzinze kubanga looni oyina nnyingi abalwanyi mwenna ng'oli wa struggle omuntu anawangula olutalo kazibe gavumenti zonna ebyokwerinda bisinga zimalira mu kuketta yensonga olumu bw'oba bwe muba mugenda okukola gundi tugenda wano babasookayo okuketta bakita batya okukola obwambe bakita atya mu luzungu okugenda okubega ekitongole ekya security ekisinga okuba nga kyetaagibwa mu nsi yonna intelligence beera intelligence nnyo bagambye no audio tukuwulira ompulire nabo bakuwulira okitegeera kati beera intelligence nnyo ku kintu ky'oba ogenda okukola muganda wange struggle ereme kutama osanga omwana ng'ali mu struggle nze struggle ngivuddemu bali batuwadde kati like bali struggle ngivuddemu biki naye njukira struggle terina application struggle sikwe kugenda eri ekamwokya sikwe kugenda ekavule ku kitebe no struggle yegwa omuntu lwaki nakoze video yange negiteeka ku TikTok neŋŋamba abantu bangi batugamba nnyo nze nfuna message nanga bini ebyobufuzi biveemu ogenda kufiira bwereere naye ng'akugamba ekyobufuzi kiveemu ye awagira gavumenti eri mu buyinza bw'oba towagira gavumenti eri mu buyinza oba mu byabufuzi akutumiddeko bali mu Sweden neŋŋamba okay siri mu byabufuzi kuba sisuubira kwesimbawo nze nakuba mu pifiri naye bwe mba ngenda okufuna passport e Uganda ngenda we genda ku migration office ani alonda ababeerayo government ekulemberwani esaawa zino babiri be bagifuga tulina Bobi Wine agikalakata ne Museveni agikalakata bana byabufuzi kabaka wange kabaka wa Buganda talina abasirikale abamukuuma abalina ani yamubawa ayatwa kabaka abasirikale tibwabulwa si munnabyabufuzi waliyo omubuulizi oba pasita oba omusamize asolooza omusolo gw'omunnauganda taliiwo si munnabyabufuzi ani ateekeddwa okukola enguudo n'amalwaliro si munnabyabufuzi yeeyo gavumenti eri mu buyinza kakati ebyobufuzi byoga nti biveemu obwanga ngamba toddamu ttambulira ku luguudo togenda mu malwaliro togenda osaba passport togenda n'okola driving permit toddamu okusasula omusolo nazino ensi ze tulaba zakabi ennyo ezakabi ze tuddukiramu okunoonya obubuddamu abazitereza bannabyabufuzi si bapasita bwe kiri struggle ogirimu wonna wooli I totally agree with you struggle tulina okugibaamu batutyo tutya tusula ne tutambula nayo omuvubuka n'obona odduka n'ogenda mu nsi yonna ogenda okunoonya ssente amazima kankubuulire okumanya nti n'ensi yaffe yatabuka noonya ku bantu abali e Bulaaya oba abali e Dubai oba abali mu America oba abali e Canada abakugamba nti eno tukola ssente eziyiika ng'amazzi bakuwa ebizimbe bina nga biri Kampala Road nga byabo abo abagamba nti ne Bulaaya waliyo ssente nnyingi ziyiika ng'amazzi bakuwa ebizimbe bina nga babizimba Kampala Road nga byabo
Inegwe manyiza ali omu muwulira nange mpulira mbu nti aziba mu Uganda n'azimba ebizimbe ebweru uyu munabyafuzo oyo nakyemalira mbu yekagwe mpulirayo. Nze njagalayo omuna Uganda ng'ali bweru Bulaaya, ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, ng'alina arcade gy'olaba nti arcade eyimiridde nga bw'olaba Pioneer Mall, nga bw'olaba Titus, nga bw'olaba King Fahd, ng'eri Kampala, kale ng'eteri Kampala, kale ng'eri mu kibuga, kuliko abasuubuzi bapangisaako, kuliko emyaliro nga 6 oba 10. Oyo simumanyi ssebo. Era baba bafunye obusente ekyamaanyi kye bakola, bazimba ku apartment Bulindo Kira, n'afuna 5 ku 10 awo, n'azimbawo ka apartment, n'agenda ewa Kiso, n'agulayo akataka kalinga kafaamu, n'ateekako gundi. G'olina omugagga mu Kampala gw'omanyi, ng'agamba oyo nno omugagga nnyini kizimbe ekyabeera mu Amerika, era ssente ze yazijja mu Amerika, kino ekizimbe ky'oyo. Ebizimbe okimanyi nti ebizimbe ebiri mu Kampala ebikola Kampala, bannannyini byo tebawera 30 wadde 20. Abadde okimanyi banedda. Kati nyongedde okitegeera leero. Omuvubuka tokolereranga okudduka mu nsi, kolereranga okukyusa ensi. Kubanga najja ku Bulaaya agamba njagala okulitayaringa nzire mu nsi yange, naye bwe wagireka bw'ogisanga amazima. Olaba bw'odduka mu nju yo n'ogenda n'osula ewa neighbor, nga mu nju yo wayonoonye mu kabaketi, n'okateeka wansi w'ekitanda kawunye nnyo, kanziruke nsule ewa neighbor. N'oba osula ewa neighbor emyaka 7, actually kati odda mulimu n'envunyu. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Oba nfunye. Nkutegedde bulungi. Kati nze mbadde nsaba abavubuka mwenna abakyalina chance. Okwewogoma okufa si kibi, kubanga teri mulambo guwangula. Yeah. Oli ayinza okujja n'agamba Uncle Bean, lwaki tewatereza ensi no, lwaki wadduka? Nakola kyenkola, nakati ekyange nze nkyakikola. Era ne kati esaazo information gy'otuwa eyamba muvubuka kwezimba awamu na kubaawo. Kyenjize kyova okwogera nti abantu tetulooza nti no struggle eri ku kitebe wokka. Wooli wonna struggle kweri. Wooli wonna information yo gy'owa esobola okuteekako embeera. Ky'okoledde muna struggle era oba mu struggle. So kindly nze kyenje nti tulina okufuna positioning, in other words, tufune osobola okweteeka kino kigende mu maaso na kino kigende mu maaso. So yo struggle kusigala nga tuli kitole, nga tuli kyekimu, nga tetulina mu kweyawula wano ne wali. Okay, so abali ku show mwebale nnyo, abali mu Sweden batumiddeko, abagambe abali Canada nkutumiddeko, abali Dubai, abali mu UAE mwena n'abali mu Kampala tubagala. Tukyali ne Uncle Bean, omuwandiisi w'akatabo Fomita Embozi, nanyini ye author w'akatabo ako Fomita Embozi, era kwe tuli naye wano okuba olunaku olwaleero. We are still in the way, twetaaga Kasavu Kanyama mwe abaagala okugenda e Bulaaya because Uganda eri ABCD. Fenna twetaaga kufuluma eggwanga. Naddaka kati ffe abali mu media, Uncle Bean bimanyi, oba okyali kweno kino gamba noddamu n'okyaza Bean tujja kukuba. Okitegeera, noddamu n'okyaza gulu kugamba that fear obudde obusinga yetuleetera okukola ki? Weesanga ng'otambuddemu. Si kuba nti no oyagala kutambulamu naye owaayi
ng'ekibirabira ekiriko kyekyetera ebyo. Scholastic from Sweden, thank you very much for being on this particular show. Kati n'olwensonga Uncle Bean, omuvubuka ali etaaze n'agamba empapula zange nnina ebitabo byange mbirina kangenda wakyenkoleko omwaka gumu yo mu amagezi adduka mu Uganda olw'obwavu okola nsobi. Adduka mu Uganda olw'obwavu oba okola nsobi nnyo. Kati Uganda bagibemu nga bamaze kukuba kibooko ze batukuba. Uganda giddukemu ng'olaba embeera gy'otuuseemu. Ekutadde ku kisenge. No, giddukamu kwewogoma nti embeera gy'otuuseemu leero osula enkya tosula. Si lwajala. Kubanga ensi yaffe gye tulimu bakutta ne bagaa tunoonyereza kigaanyi. Dduka ng'omanyi w'otuuse leero osula enkya tokola ki? Naye bw'osituka n'ogamba nti ogenda lwa bwavu. Omuntu adduka obwavu aba amanyi gy'agenda waliyo ssente. Eno waliyo eddembe. Kyokoze kyofuna. Naye kyoba omanye yateekateeka ensi zino ez'ebweru yamanya nti omuntu ajja kuva eri mu nsi ajja akole wano akasente akasitula akatwale. Ontegedde oba nedda? Nkutegedde ssebo ate nkufunye bulungi. Omuntu yateekateeka ensi zino ez'abazungu yamanya nti omufirika oba omuki ajja kuva eri ajje mu nsi yange akoleremu omusimbi gwe ng'omuchina bwakola mu nsi yaffe oba omuyindi bwakola mu nsi yaffe okusinga omuchina. N'aba ne kampuni ne factory ne bakwata omusimbi ne bagenda. Kati ekyo n'ekyo omuzungu yakirowooza nga gwe tonnakirowooza kujja kuyola ssente gy'obuli azitotomoka. Esebo. Eno ne bw'ogula emmotoka gy'ovuga w'ogipaakinga weesula mu apartment mw'osula parking ya kusasula. Bw'ogaana osasula bagisika. Ontegedde? Esebo. Bw'ajja e Bulaaya ng'ozze lwa bwavu. Bulaaya egenda kukusala. Amakulu gacho ogamba nti no tetufuna plan zifuluma nsi yaffe lwa bwavu. Tuno gifulumanga tulina kye tugenda okukola ekigasa ensi gyenvudde ne mu nsi mwenda ze. Jjukiramu nti bw'ova mu Uganda olw'obwavu sente z'ogenda okukola ogenda zisigawa. Si Uganda. Era Uganda. Naye eyo gy'ogenda osiga ogamba nti njagala ngigende e Uganda bwe ntuuka oba Canada oba mu America olukola akasente kange ngule yiika zange nga 3. Okimanyi nti waliwo abava e Uganda nga batunze ettaka. Be bangi. Yogerako nyaawo kubawo nyaawo. Sente ate oddemu ogula ettaka. Nze nina bemanyi abavudde e Uganda ng'atunze ennyumba ng'atunze emmotoka. Kyokka n'ajja ebweru n'anoonya ssente ezigula ettaka atekeke emmotoka atekeke ennyumba n'agula n'akamotoka. N'omubuuza lwaki tewakola luli ki ekyo. Waliwo essaawa kwogera ku lwa ssemateeka w'ensi gantanzikiriza. Naye sofa omuvubuka sooka weerwaneko. Omuvubuka asobola okujja ne Canada ne bamubuuza. Gavumenti ya Canada eyinza n'omubuuza. Eno omuntu yenna n'amubuuza oyagala kukola mulimu kiraga gwonna oguliwo. Ku myaka 3 nga talina experience ya kintu kyalina. Tamanyi kanika kagaali, tamanyi kanika mmotoka, tamanyi kubajja ntebe, tamanyi kupulambinga, tamanyi kuba bulooka, tamanyi kuyoola kasasiro. Awuza gwonna oguliwo n'agamba manyi ovuga booda. Mbadde nvuga booda. Naye nga booda talina experience.
experience. Bana. Bobo ovuga boda, bobo manyi nti ovuga boda e Uganda. Olinga asesema tewali agula bisesemye teri agula bujonjo bibawaza tibaba wotulo teri agula bujonjo baba wabusiru na bwavu batu wotulo twebaka n'omulambo gwebaka tugende ku kirala boto mbuka mu mugambi tugende ku kirala onagambe mu Europe walayi dembe naye obuzibu buli mu kyuka oyali ali Sweden tukutumideko nyo mukwano jaffe so no resonge muvubuka information due the Uncle Bini ye ali live mu Canada naye nga byebyo byayitamu naye nga mugeze muvubuka gamba please to planning kuva mu nsiyo kumantino lwabwavu. Good morning, Lydia wa Bobby. Good morning, people power ba mikwano. Thank you very much for being on this particular show. So no resonge eyo agomagezi Uncle Bini agatuwadde nga simusa sule nenga nyongero bajukiza atuna mukwano gwa figo bayita sani aine chivu December inakuzomezi 15 kindly muitemu Uncle Bini aina zi ticket eyo abali Canada muitemu Uncle Bini nabali Uganda Uncle Bini ajazi batusako nesani mwenyini aja kubanga ko wano kushonga tumuchaza akatubulire echivu nga kigenda okutambula ticket wezitambula zigenda maso Uncle Bini ongatuvuddewo mpozi nange ebigenda maso kanusebo yesebo abagala okubanga musobola nga muli bweyi wa ggwanga oli Europe oli mu America oli liddawa ngoli mbazungu toli mbawalabu mpozi boba mu Uganda ng'omanyi okukozesa laptop na internet osobola okukolera ewaka nga totambudde nnyo okugoba shift nyingi abali ku Bulaaya mu kitegere ekyokugoba shift ng'okozesa laptop yo bamikwano gyaffe ogenda ku mutimbagano oba ku website yaabwe babayita ba www.d-flux.com www.d-flux.com Linda ko tudusanye ./flux flux ya FLU yeah www.d-flux.com abo mukwano gwange bajja kuyambako ebisigadde bino ojja bisomera okwo ojja biyiga olw'omukaaga luno tulinayo conference y'omulongo Nakato babiri eya mental health mwenda abali Canada abali mu America nga mwagala gyeyungamu mwanguwe ejja kuba ku lw'omukaaga luno abavudde Uganda bobo okyasobola okulinnya n'otuuka eno ng'olina invitation oba oyinza okuwira mulongo nakwa invitation ng'olina visa yo nawe n'ojja n'ogyetabamu it's okay. Nze invitation mulongo yampa invitation mulongo yagimpa naye waliwo ebitatambula bulungi nenga invitation yo mulongo ye mwebaza yagimpa sijja kwegaana invitation yo mulongo yagimpa bulungi eya mental health kujja konti ngabo mind no munanga waliwo abantu wali mikano jange nabo invitation bazifunanga ali suppose okubayo eyo naye bano munange mukolera ke empapula baba kole ekintu n'abantu abo nabo gye bali pozi ekirala waliwo omukyala wamita Dodo Kajumba oyo maama wange yakulira people power Canada naye alina conference eya malnutrition ya January naye invitation yazigaddewo okujjako ng'olina visa bwoba olina visa yo ng'onoonya invitation agirina bwoba tolina visa talina invitation yo kubanga yazigaddewo mpozi onoolinda ya mwezi gujja ekirala tulina conference endala eya Girl Child Empowerment ya mugwa kusatu etegekebwa madamu Daphne abattaji bagita Girl Child Empowerment eriyo mugwa okusatu so ayagala ebisingawo osobola okujja ku TikTok yange kuliko ennamba yange essimu n'ompeereza message n'enkuwa ennamba z'abategesi temunsaba amagezi sajja Kampala kuba advisor sajja Canada kuba advisor mulekerawo okuŋŋamba ebigambo ebitabagattako mu Bini nkimaliramu mmeka siri auditor siri accountant
nkuwa namba ya mutegesi temumbuuza mbwate wayita wagwe wakikola otya bwe nakikola si bwogenda okukikola bwe bwavu bwe bukunoonya nze masasi ge gaali gannoonya tugende ku kirala taata naye aziza okukkiriza okuyisaawo ebuntu bwange yes Uncle Bin gena maaso maze okulanga taata kati ninze gwe taata w'ekitiibwa okay ompulira bulungi nnyo nkufuna taratibu hello tompulira nze nkuze kuwulira okay kankwe kano kalinki kano akaala kano amaye oli agikwatamu n'agyonoona kankwe kalinki kano akaala wano immediately okay so that's it nti babadde batuyingiddemuko naye nga mutusonyiwe badde batuyingiddemuko Uncle Bin Katonda naye nga oli loud and clear yeah yes so badde ogamba toli auditor toli abannayuganda abamu munnange ajja mu inbox so n'akubuuza ebintu ebitakugattako naye ate ebintu amugattako mbw ate mbulira wakikola otya munyambaako olanga conference oli anoonya mirimu n'omubuuza muganda wange kati nkukolera ekiyinza atali yeejeereza okay tugende ku point yaffe esembe olunaku olwaleero twetaaga omanye embeera eri mu ggwanga mulimu endagamuntu efuusa endagamuntu ebiri mu ggwanga munnaye byonna mbiwulire nabirabye eno bingi mulinayo diversoni mulinayo ebitagatta mulinamu ebigatta mulinayo ebyamakulu ebitali byamakulu mbiwulire eno okay abannayuganda abamu basanyukidde ekya Dr. Besigye okwegatta ku National Unity Platform abamu ne bakinyigiramu endagamuntu efuusa endagamuntu awo tetumanyi kituufu kyekiriwa ensi gye mulimu tesobola kuteekerateekera bantu baayo esobola gavumenti eri efuga ensi yammwe tesobola kuteekerateekera bantu baayo buli kye baleeta baba bamaze okukituulako kibaza tukifunamu tutya nawulidde bagamba nti layini z'amasimu bagenda kuddamu baziwandiise babawadde ennaku 14 oba 11 oba 14 naye okimanyi bulungi nnyo nti ennaku ze babawadde wajja kuba watannafuna information oba ne layini ye nga tafunye budde bugenda giwandiisa nga kuliko mobile money layini bagijjeko owaayi awo nange neewuunya simanyi ekituufu kigenda kuddawa okimanyi naawe okimanyi nti kati omanyi sente zigenda okuba nga zikubibwa nga za mobile money aha
anyway okuva bwe baleeta pikipiki nga kuliko endaga ngundi number plate 2 kyekyakyuka tewali kyekyakyuka byonna just ebyo byonna bya ndagamuntu zaweddeko ndagamuntu nze neewuunya babadde bakuwa passport ya Uganda passport nga tesobola kugulawo akawunti mu banka tosobola gisazisaako layini kati oŋŋamba ndagamuntu bangiteekako emyaka 5 giweddeko so ndagamuntu eyo bweggwako balaga nti baba tebalina information yo bwe kiri kitegeeza oba olina okuddayo olinwalinga information yo kyesimanyi nti mu ndagamuntu eyo bwe mba nkola endagamuntu empya bagenda kugabira osobola okukyusizaako amannya n'okyusa n'ennamba z'essimu n'okyusa ne district muwazaala n'okyusa n'abazadde kiki ekiteebusa kyonna kyogenda kukyusaamu mwekyo wangi aba twena gyogenda kukyusaamu mwekyo awava sente ziri ezakuba ndagamuntu ezasooka ze batuweera obwereere zaweddeyo ate nanga kati kambuuze mbadde manyi omuntu bwe yafuna ndagamuntu nga basobola okutulakinga okufuna kati bakubire bagende mu gundi zaabwe kubanga basobola okukolagana ne UCC ne Telecom Company ne babawo ennamba eziri active empandise mu ndagamuntu ezo bamukubire bamugaye nti gundi nti nze gundi jeeta ndagamuntu yenkadde ono n'empya wanti bwoti namba bwoti ne bwoti baba wa appointment bagambe nti jangu ogenda kujja ku ssaawa 3 ku kasenge namba bweti opikinga endagamuntu yempya ojje n'enkadde ogirekaabo just babala balina kye babala okay so ye endagamuntu bo balina kye babala katonda yamanyi we bituuse kwabo katonda temumulekera bintu bane mulekera byogamba katonda yamanyi katonda yakuwa amaanyi n'akuwa amagezi katonda kyalina okukuwa mwoyo wa kuluŋŋama ate naye owina mumusaba n'akuwa n'obukuumi mu ekyo ky'oba weetabyemu nemwe singa era katonda yamanyi singa abakyala baffe tetubeebakako kufuna mbuto singa katonda yamanyi ne bazuuka nga bazirina singa tugamba katonda akikolereko kye nagambye nti katonda agenda akuwa omukisa agenda olaba omukono gwa mukama gwe bakusabira ye omusumba yeetaaga kusonderwa nawulidde wali olukuŋŋaana nawulidde wa omusumba wange omulungi ennyo walinayo olukuŋŋaana nga 24 e Canada ng'agamba nti nno bagenda kuteekawo olukuŋŋaana lw'okusonda ssente tababuzaabuza agenda kukyaza Jeno Muhoozi era badde bali mu kuteeseganya alabe ng'akyaza Jeno Muhoozi amwanjulira abantu b'ayina n'ebintu ebimu all right mukaweefube okukendeeza n'okumalawo ebikolwa eby'okuvoola oba okutyoboola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine
Wine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira alibad ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $850 sako ne $200 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragals.org ne ku email info@theamaragals.org oba okube ku +1 647 616 1415. Badde nsaba osibula batulaba ate nsaba n'abatuuze abatulaba nti mukulu Uncle Bean mwebale kumwagala kujja kuba naye olw'omukaaga tutulie mubeezi waffe gatwa updates y'ebintu nga bwebiraba n'amagezi gatuwa tugali nga twezimbira ndowooza nga kino nabugambe si auditor si accountant kozi ki tuli accountant siri agent si auditor si agent si accountant kugamba yeebuzibwako si advisor nze ndi mulanzi. okay Scholastic musonyiwe baddeko behind the studio munasonyiwa nika tumaliriza mbadde nsaba Mukama Katonda w'ekisa abankumire obulungi. Mukulu Uncle Bean shall be with him on Saturday, same time, if all goes well by God's grace. Sibula abatulaba sebo. Njagala kubanga nsibula abatulaba nga mbagamba ebigambo bisatu. Munnakyukakyuka bwafa mulekerawo musibuza mbummula mirembe. Kubanga we bamuzise tali sure nti emyaka 5 oba 3 anaaba akyaliwo ku babbi b'ettaka. Mugambe nti vaayo omuzimu guveeyo bwe guba obaawo minisita atambula muko oba MP oba omubbi omuli w'enguzi omuli w'enkwe assa abantu omuzimu omuntu oyo driver yeekanga omuntu emmotoka egwe ku accident yafe. Muzimu gw'ezuukuka ogende mu ddwaliro baminisita gye bazaalira ba MP luddawa abeere ng'ali musaanya afiireyo. Empologoma bw'ogiyigga n'otagitta ekutta. Empologoma bw'ogiyigga n'otagitta ekutta. Ate bw'obanga oyina kaggo toyigganga mpologoma. Gireke. Ky'olina okukola naye empologoma osobola okugitta nga togiyizze. Osobola okutta shaaka nga togirobye na ddobo lyo. Naye ng'ate okosiza eddobo ettono lino eriroba ensonzi. Otya. Empologoma bw'eba eri mu ttale nga mu ttale omanyi nti empologoma erya bugabi na buweewo. Buyiggemu bwonna obutte empologoma egenda ffe enjala. Genda mu nnyanja oggyemu obugege shaaka bw'erya shaaka egenda kufa enjala. Bw'obanga Museveni tomusobola tomugoba. Linde eno baminisita gye basabira ne ku nnyimbe bw'oba osabira n'obwana bwa minisita buli woyitawo mugambeeyo nti kitaawo atubbye omwana ajja kwetamu essomero. Ekyokubiri bwe naawe gy'oyitira bw'oba oli muwala ng'okimanyi oli mulungi baminisita bakwanakwana nnyo bw'ajja ogira mwetege mutegule mukuba ebifaananyi ogaye wuuno atubbye naye mwenzi. Bw'oba onoofuna ekisinga oteekinga lisika esinga okusinga ku y'abalala. Museveni batta abantu emiliyoni emitwalo aga. Bali mu buyinza n'abaana be beeyagala buli kimu beeyagala. Bw'oyagala kutta ndiga emu. Ebyange. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Uncle Bean tukusuubira ku lw'omukaaga Omukama ge mubeezi waffe. Mwena abadde ku live show eno Uncle Bean tetwabalanga nti ajja kuvaawo naye nga Omukama ng'emubeezi waffe bw'anaabanga afunye akadde ng'atali mu kiraasi ajja kututwaliranga wano tuwayeemu tujja tuleko n'amasimu next time mukube
temumwebuuza kunakwatagambe si advisor naye ate kyentegedde olwaleero kutogambye nti munnastruggle bwafa tetumugamba awumula mirembe omuzimu gwe guveeyo gutuga oyo yenna oba minisita oba MP bonna wona think of that kind nakobini banna oba oli munaddiini ndi mulokole gogambe emizimu giveyo gituga abantu kakati ate Musa yakozesa ki okwabuluzaamu ennyanja muggo bwe yali ewa Falaawo ki ekyafuuka omusota naye bannange era muggo gwafuuka omusota ne gumira emisota gya Falaawo Uncle Bini akume eno program bina kugisanga ewa Uncle Bini channel baddagi baba mikwano gyo basoma Uganda wibali nnyo temuvaako tukomawo ne jajjano agenda tuwa biki ebigenda maaso munsi mwesigenga mwekunze ku lutimbe agadde akumata kumira mpeera mbere bulungi very true Uncle Bini biblically right akume amen. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.